nsigadde nze Tamale Mirundi Junior epazi balinzijeko erinnya lya Tamale Mirundi daddy yalinzijeko yantumye sentongo misinde mune family yangu bi nene mugamba naye daddy wakangu bemeka mu Junior fujjolo lintabi Junior fujjolo lintabi. That's why my dad was saying nganeka sikwali Junior ontami Junior fujjolo lintabi Junior swaziza family yange namugamba okay daddy we separate buli omu ayogerewa mabibi namuge daddy we separate do your programs I don't mind so nenga munange byebyo is not happy bantu mye sentongo misinde Elia Tamale balinzijeko Tamale Mirundi balinzijeko mbondi swazi anange ba parent omuntu nokula nera parent wona akusigalako namuge daddy I'm old namuge dad I'm old I'm now an old man stop yakoze chati wafe irinya Mirundi tulivaliwenga nnyo Mirundi kitegeeza bulevale kaze Mirundi mfe I'm an admirer of my father. My father was brave. Mu second world war bali tebakkiriza mulekwa kugenda mu lutalo mu Buganda tebamuwandiika. My father rode a bicycle to Tololo. Was recruited as a Tololo man to Gandhi fight. Era when I didn't know your sentences akasimoke, I go to Tololo. Mirundi was recruited as a Tololo man to beat Buganda's requirement. It is no funny. My father was again a second world war. Yalimu intelligence. Performed well. Era waliwo musajja ali matuga yanga nti njagala okulaga yali mu signal department. My father was highly intelligent. Yali mu signal department. Sajja oyo yafa nendoze matuga eyo batabani be bakyalina ebifaananyi byonna bino mbinoonya. My father from the second world war yayingira post office ended up in Kabale n'abeerako mutaputa mu kooti. Era one of the reasons why my father married my mother kubeera mutaputa mu kooti. Nga mama oyo amumatira nnyo nga bwataputa mama we agamba omusajja mutaputa wo mu kooti amanyi oluzungu. Omwana ono tayinza kujooga linnya lyaffe n'agamba ti nze chairman w'ekibiina ekigatta abavubuka abafumbirwa abakazi ewaffe tekiriiyo. Omwana yakyogedde. Yekyogedde nembuuza ne Kasuku nti azannya oba tazannya. Yes. Tekisoboka. Gwe chairman w'abafumbirwa asigadde kutukuba kigambo kimu nti ndi musiyazi. We cannot allow this gundi. Ffe tulina abagezi bangi nnyo badokita ba lawyer baani. We cannot allow one man to destroy our family. Neli mugyeko. Family yantumye neetuula nembaga nze ndi mugyeko tumutuume Ssenkimu. Bawini bonna batuume. Asigadde ekintu kimu. Bawini si bakemekazi mu family yaffe. No. Kuba mudifendi nze ebbanga ddene. Ne banene baga nti muwagira. Nemanya eno dispensation gyalimu ey'Abakasuku ey'abaani. That is age group. Segundi publicity and chi nimutedde ku nerves nze ndwawo kuto omuntu netuyinza kutugamba waffe kibyenko okulira ekibiina ekigatta abasajja abafumbirwa kati erinnya lye yani ettuufu Ssenkima Tamale erya Mirundi lyo twali mugyeko. Mirundi is a powerful name in our family. I don't know what is wrong with this younger man. Simanyi. Nedda. Tomanyi nti waliwo omuvubuka omukazi gwe yagobye. Bamuleeta ebwe nga ye chairman. Tulina okwoza engoye. Tulina okwoza empale z'abakazi. Tulina okuba nga abakazi tubateekamu respect. Oyo tayinza kuba mutaani wa Mirundi. Tayinza kaalinga Mirundi zine. Sinza mwegaana
mwana wange mu buli kintu kyonna naye erinnya Mirundi intelligent man is what naye is in a bad company yaba Kasuku Kasuku abikola ati mbulira gwoyita naye nedda Kasuku tabikola Kasuku musajja soba akola ebintu bye akola ki naye no we cannot tolerate this as a family najja kudda yetonde mumanyi akomebwa kwetonde ekibiina kiveemu mumuddiza erinnya lye yes musajja w'amaanyi today tali presenting Mirundi era mu family yamwe bwe muyimirira asabeera mabega Mirundi tayinza kubeera nga yakulira ekibiina waliwo omusajja bamuyita Ford be bakola emmotoka Gerald Ford yafugaga America Nixon bamujeewo ne Ford yatuuka n'aga nti erinnya Ford tulijewo kubanga era nempulira ti eyakutte omukazi ye Ford gwe bakubidde mu bbaala ye Ford gwe bakoze bwe bati ye Ford a name must carry a family name eyina okuba ng'eyina dignity egigenderako nti nze Mirundi wali oddeko nti nwanidde mu bbaala n'amaanyi gennyini tugali nga yina nnyo komando nontakulako mu bbaala eŋŋumi ne saati nkijamu naye because I carry this name Mirundi erya family pulubu nze nwanyisa banwanyisa ng'oyagala okunhumiliatinga olutalo kuba ayinamu intelligent ayinamu knowledgeable ayino tosobola kumpangula nze sibeera humiliated mu life you are humiliating the name Mirundi kakati oyo omwana erya Mirundi twalimugyeko omwana yagenze n'agamba mbu yakulira ekibiina ky'abasajja abafuumirwa nayita munne wemukono naye bw'abanga Mirundi senga we yavuma abantu n'afulettaka kati ate muzzukulu yawasa abakazi basatu anti wulira muzzukulu aba akoze avume wakiri okuvuma kulyokke naye okufumbirwa family yabyafaayo kati naye atandisewo ekyafaayo tayinza kufumbirwa afaanana ani bw'ovuma ngamba afaanana senga Nakabugo yavuma abantu ku kyalo n'abazimbamu ennyumba jjajja azaala kitange naye yali muvumi okumanya jjajja azaala kitange yali muzibu nnyo Nakabugo bamukubaganya yalina akabina nga bw'olaba wini kakati abasajja bakubaganira Nakabugo luddawa yalina bbaalayi bamukubaganira omwetta munne addukira ewa nnyina ewa jjajjaffe azaala ani azaala senga senga jjajja bwe yalaba abasirikale abafudde ekalisito bambala ennyimpi bambala kalapata n'atema ettooke n'agamba Nakabugo weebake mu ttooke abasirikale ne bajja tulabye Nakabugo wano ayingidde wamu mundage munyuma n'agibikkula abasirikale badduke yababuuza aliwa Nakabugo aliwa gwe mulabye wano mufuuze obanzeka kati ayingiddewa jjajja n'azifungula abaserikale bedda omukazi omukadde omukunamira agadduka emisinde era yoba nti nze nange ebyegundi ebyo biri jjajja nga we babbye embuzi awandulawo ddusu tetambula kyona nange tebanziba naye si bya bulogo fe tetuloga naye omwana yatukoze bubi nnyo famire yaffe yegisanyalazi okyasa kirala kati mulese ekipya tewali tayinza avume bamukube asale endongo ye naye ekyokufumbira waffe tekiriyo mwana we mwekambabuulire ffe banyaffe wetwakulite mulowooza nti tewaliwo bakazi bagagga babayitanga abakazi abaguuda mbajjukira era bajja mu sekendi waadiwo abaserikale bwe baddayo mu byalo bagenda ne sente nnyingi Omuseveni agudde n'amagato ge bagulanga miiro gya mwenge byavaawo engombo kwevaawo abazungu baabwa bano Museveni baliriizinga nti balitayarize bagenze naki abazungu bakwata sente
tebaziwa bakawunawo nga bo bamanyi bagenda kukoononeka mu nnaku ntono nnyo. They will never cause trouble in colonial countries. Era nze nasoma history nga batugamba nti colonialism, one of the contributors were ex-servicemen. Mu Buganda tebaalimu, nvunza zaali zibalumi, kabuti nga bazitunze.